Ku mikwano kyo ali mu ggwanga era yesimbye ku Kalulu yatadde akayimba kawita Zaakayo oba yakatawa kawulirako nakawulirako kali katya kuggwe kayimba kalungi awo wenyini wengattirako ennyimba za biifu zira gye zira z'abayimbi olwo lwa biifu lwira gye lugenda waliyo ne Matayo kakati babayo nawe muganda wange osobola okukola ani batulumaayo naye nga buli omu aba n'endowooza ye saagala kuyingirira nnyo ndowooza z'abantu kuba saaliyo nga bakawandiika kati nze ku lwange nze siri ku ssaawa zino mbadde sinakola nnyimba za biifu ate ne bwe mba nkoze oluyimba lwa biifu nja kuba sigamba ggwe mba njiyiza buya sitore yange ne-ngiteekawo tonneesibangako olulala nti nagambye ggwe bannange abayimbi muwe King Saha batwalemuko King Saha yeeyogerera lwa nsonga muvubuka mukozi ne bw'otuuka ewuwo olaba nti akoze bulungi kitegeeza asobola okukola ebiragalalagala gwe nga bw'obinywa oyo omulabi oyo nga ye bw'abinywa just abikendeezeeko ate era King Saha akyali muvubuka muto asobola okubuulirirwa ebitonotono ebyo n'abikyusa ewe kaba nga akalagalalagala mwekali asobola okukakendeeza n'atukulembera ate bangi nnyo bafuzi bali mu biti binene bajjuzza bubinika bwa caayi nga bulimu ebiragalalagala so bonna tubagambira wamu nti babikendeeze ne basigale ku mulamwa ate oguweereza eggwanga nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu noti 5 7 7 10 oba ku WhatsApp noti 7 7 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software inago wetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna za screen Tecno, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery n'ebirala tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temusel room B222 ku ground floor Loom Street tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 katika ne TV zendala zonna ensibuko y'amazima yeno a David Lutalo ine ekivulu olunaku olwo siibye wano oli musajja wandiga ozeeko embuga n'ogulayo emijozi nesijjidde ku nsonga ya kivulu nzijjidde ku nsonga lwakuba nti tulina abantu oluusi be tuba tusiikuula nti gundi olaba naye akoze bw'ati baneka ngende ku gundi kuba omulanga gwa Ssaabasajja guli nti kulwanyisa AIDS mu ggwanga so kyekisinga okututabanga ate mu industry mwendi kyekimu ku bintu ebisinza okututawaanya industry akawuka neggwanga in fact mu ggwanga mwendi kanjogere bwendi mu ggwanga mwendi kyekimu ku bintu ebisinza otusumbuwa industry gye tulimu yemu kwako ensibuko akawuka mwe kasinga okuba nti nno katambulira kubanga engeri gye tuba nti bameka bomanya abalwadde si specifically abalwadde olw'okuba abantu ye wasibuka amasanyu they end up nga so tusobola okinoganya nti omuntu asobola okusanyuka naye n'amanya nti yadde ensanyuse nina okubeera nga nsigalamu ak'obuntu nina okusigala nga neekuuma nina okusigala nga nsigadde kubanga obulamu bwe bugagga bingi ebitwala abantu naye kino nakyo kibutwala mangu so olina okubeera nga oli bulindaala tekitegeeza nti obufuna ogenda kufa enkya naye ate bw'obeera nga tobulina era kisanyusa okay yembwa y'ekatwe gye wayimbako kati embwa y'ekatwe bwajja kubanga ekikulu wano oba wano e Buganda oba e Bulange ekikulu si lwakuba nti ekingi ennyo kuba wano ewaka mbadde nagwe nkigamba nti muzaddewo tekikwetagisa mutwalira bingi naye n'akakiro ka sukaali kamusanyusa n'akasimu kamusanyusa nti akubyeko Lutalo awulize bwendi kimusanyusa so wano
kukine ku mulanga gwa Ssaabasajja guno ekikulu ffenna kwenyigiramu n'obusobozi bwonga bwe buli kati nga munnamawulire gwe bw'otuusa ekintu ekyo eri abantu oba olwanye olutalo Ssaabasajja lwakulembedde. Tulaba obadde osiriikirire naye ebimu bye tutayinza buusa maaso. Olina ekivvulu emyezi 2 okuva kati nnaku z'omwezi 23 ebivvulu bingi nnyo omwaka guno. Mbadde nsiriikiridde ntya? Justin nno gwe obadde tonakyogerako buli lunaku olwo twakitegedde era kabisi kandagala. Tusuubire ki mweno launch? Kaakati kye baba basuubira kubanga ndi mu musingi oba in fact omusingi naguvuddemu I mean wakyaliwo akabanga naye saagala kuba kusomola saawa zino njagala ngenda ndeka nsooka nseese ngenda okusomola ng'akawoowo kakuba omuli naye kye baba basuubira she ennungi naye ekyawukanako ku eno tegenda kuba ng'eza bulijjo egenda kubeera kamera nga I mean egenda kubeera kye nagambye luli egenda kubeera show nga nnungi nnyo. Obukulembeze tonnava mu ddoboozi obw'abayimbi King Saha Asindi n'ettuluba eryo obululu bwakayiibwa emirundi ndowooza kati 2 tulabe waliwo abantu n'abeesimbyewo abalala babitemu naye nga bitemu naye bw'aba yeesimbyewo kisoke naye ekikulu nti nze ndi wamu n'okuyiibwa kw'obwo obuntu twagala transparency kyekisooka twagala obwerufu tubeere nga paka banaafuna amazima kwani newaba gwe wagambye bitemu naye Kasaba nga akikoze mu butuufu mu bwerufu. Kugwe King Saha ani nakizeemudda ddamu obuuza ekibuuzo King Saha ne Sindi nakizeemudda kibaddiremu mu bulambukufu King Saha si mu bubi tioba nti saidi omu simwagala omulala mwagala nnyo nedda naye lwansonga omu yaweebwako omukisa omulala taguweebwangako. Kati mu nkola eyange mbirivingira nnyo muntu mu change kasiteeba mbirivingira nnyo mu kulaba nti ono akozeeko nono osobola omuwa omukisa n'akolako. Of course mpulidde bulungi era ng'omuntu yenna yenna bwe yandiwulidde okusinkana Katikkiro omanyi oba otuuse owaka Katikkiro okimanyi bulungi. Nga tetunawunzika ekisembayo King Saha y'omu ku mikwano gyo ali mu ggwanga era yeesimbye ku Kalulu yatadde akayimba kawayita Zaakayo oba yakata wakawulirako? Nakawulirako. Kali katya ku ggwe? Kayimba kalungi. Awo wennyini wengattirako ennyimba za biifu zira gye zira z'abayimbi olwo lwa biifu lwira gye lugenda. Waliyo ne Matayo kakati babayo nawe muganda wange osobola okukola ani batulumaayo naye nga buli omu aba n'endowooza ye saagala kuyingirira nnyo ndowooza z'abantu kuba saaliyo nga bakawandiika. Kati nze ku lwange nze ku ssaawa zino mbadde sinakola nnyimba za biifu ate ne bwe mba nkoze oluyimba lwa biifu nja kuba sigamba ggwe mba njiyiza buya story yange nenjiteekawo. Tonneesibangako olulala nti nagambye ggwe. Bannange abayimbi muwe King Saha batwalemuko. King Saha yeeyogerera lwa nsonga muvubuka mukozi ne bw'otuuka ewu olaba nti akoze bulungi kitegeeza asobola okukola. Ebiragalalagala gwe nga bw'obinywa oyo omulabi oyo nga ye bw'abinywa just abikendeezeeko ate era King Saha akyali muvubuka muto asobola okubuulirirwa ebitonotono ebyo n'abikyusa. Wekaba nga akalagalalagala mwekali asobola okukakendeeza n'atukulembera ate bangi nnyo bafuzi bali mu biti binene bajjuza bubinika bwa caayi nga bulimu ebiragalalagala. So bonna tubagambira wamu nti babikendeeze ne basigale ku mulamwa
ate oguweereza eggwanga. nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu n'omusanvu noti 5 7 oba ku WhatsApp noti 7 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software yalina gwe weetaaze weetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tekino, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za kamera, charging system, zichaja, battery n'ebirala tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temuseo Room B222 ku ground floor Loom Street tukubire ku 0700 nkaaga 91 30 oba 0788